Oh yes. Hi everyone. How are you doing? Hope you're doing fine. Welcome on our YouTube channel. My name is Tam Jimso, Rich Boy Max Junior made in Uganda. Thanks for following and listening to us all the time. We really appreciate your efforts, your energy, your support. Oh, gamba nti yes, njagala kuba nti ntambula ne Uganda Mukamooli all the time. Big up on yourself, every point otuwuliza 24/7. Nsubira mubadde mugamba nti Jimusolera abadde ki. Tukangamu naawe tolina by'otugamba, tukangamu musajja eri ey'oluzungu ne tukoma wano ku Africa ne twogera olulimi lwaffe Oluganda oba olulimi lwonna as long as it is an African language. Welcome on the show. My name is Jim So. That is David Lutalo for you and Spice Diana. Basobola okuba nti oba oliawo bayingira studio bonna ne bakola oluyimba for the first time together. That is Factory Records ndabawo Jared mpola mpola mu background ndabawo Spice Diana ndabawo David Lutalo. Why Spice Diana asobadde okuba nti akola ne Lutalo Oluyimba. Is Lutalo back in the music business nga wekiri oba just byakwestudiyamu ye lwaki omwaka guno Spice Diana yasazeewo okuba nti akola kolabo twakamulaba nti last mu Batanzania kola oluyimba ne Zuchi nakola oluyimba ne Mbosso yes I do nakola even still in Uganda nakola oluyimba ne Henry love portion oba nakola ennyimba ndala nnyo so this year tumulabye ayitinga studio ne mpola nga bakamala okuba nti bakola oluyimba today is having David Lutalo. Lwaki David Lutalo lwaki Palaso bayimbi ki abalala Spice Diana bagenda okukola nabo oluyimba nakyo nno tujja kuba nti tukikutuusaako osooke omanye biki ebifi wa Spice twakugamba yatuleeta palapa semampita Rich Boy made in Uganda mpola mpola omukutu guli muganda Mukamooli tukuba subscribing mpola mpola what you think about videos zetekayo ne opinion yo mu comment section tusobole okuba tutambula ffenna mpola mpola olunaku lwaleero twakiteekeko nti star girl Hajjala Namukwaya Spice Diana mpola mpola yasobodde okuba nti ayingira studio yeyo kya studio ne David Lutalo Munalwell. Spice Diana is one of the African artists oba Ugandan artists boyinza okulina ogamba nti yes they have been there yatandika okujja mu mwaka gwa nti 2012 nakuba onsaanula awo 2012 nakuba onsaanula nafukuwa etabu ddala Spice teyassa mukono 2013 awo nakuba onsaanula n'atassa mukono nakuba ennyimba nnyingi tekinanta nakuba oluyimba ne Palaso baluyita koona nakubawo ennyimba nnyingi ezagenda maaso okuba nti zimutumula nakuba oluyimba ne King Ssaawa best friend wange ne King Ssaawa ennyimba ezo zagenda maaso okuba nti zimukolerera zamuleta ku music scene mu Uganda abotunulira Spice Diana aze maaso nga akola concert ezenjawulo waliwo olunaku lwe bakola concert I think 2019 bakola concert ku lunaku lwe lumu ne David Lutalo ye yali ku Freedom City ng'eya David Lutalo eri ku gye bayita Freedom Cricket Oval Spice yasobola okuba nti asettinga president yasobola okuba nti asettinga record mu mayimbi abakyala nti yasobola okuba nti angoma nagenda ku Freedom City mu mayimbi abatoto abali emico emito nagenda mu maaso n'okuba nti oba oli akola emico ebinjawulo. That is lucky job for you. Spice yali akola oluyimba ne lucky job olulala producer avuddeyo n'agamba nti yes lucky job naye mulabye Spice Diana nti bw'otunuulira bakola concert yemu kubeera omu nti David Lutalo 2019 yali ku Cricket Oval Lugogo gwe tugenda okuba nti tulaba abayimbi ab'enjawulo okuli Chameleon okuli Palaso okuli Gravity Omutuju nga bazitegeka nga Spice Diana oba oliawo yali ku Freedom City waliwo obutakkaanya ng'oba oliawo bagamba nti Spice agenze mu maaso n'okuba nti ayikiriza oba oliawo bagamba nti David Lutalo yagenda mu maaso n'okuba nti ayikiriza ka Spice Diana but the good thing bonna bafuna abantu bw'otunuulira Spice Diana producer sokompa ekifaananyi ekyo tompa ekifaananyi kya Spice ekyo ngali ku stage kizzeewawo mpola mpola bw'otunuulira Spice Diana kola olunaku nti yakola ebintu bya njawulo bibiri Spice Diana abayimbi bonna ab'enjawulo basobola okuba nti bamuyimbirako that day bw'otunuulira Spice Diana nti yafuna abayimbi okuva ku Jose Chameleon yafuna abayimbi okuva ku Palaso Wizo Manizo yafuna abayimbi nga King Ssaawa yafuna abantu abasobola okuba nti bamuwerekerako bw'otunuulira Spice Diana kweyo show wansi wonna wasobola okuba nti wajjula newankubadde ng'ate waggulu
wali wasigaddewo space ez'enjawulo mpola mpola naye wansi wonna bagenda mu maaso n'okuba nti bajjula. Spice atuuka ku stage nga queen. Spice yagenda mu maaso n'okuba nti afuna abamwambaza. She's a designer, yakola industrial art ku campus, so ebintu bya modeling ne designing abimanyiko mpola mpola. Yagenda mu maaso n'okuba nti afuna abadesigner abamwambaza era nga Spice kulo yayingira ku stage nga queen. Bw'otunulira show eyo yabyafaayo. That is Freedom City for you. Wansi wonna wajula by Ssaawa emu wansi wali bamaze okuba nti wajula. So waggulu ne watandika okubeerawo space ez'enjawulo nga bagamba nti obuliawo Spice atajja agenda mu maaso n'okuba nti ajjuzaawo, but unfortunately yagenda mu maaso n'okuba nti akikola n'ateekawo abantu ne bajjula Spice n'aba nti amaze okuregistaringa successful show, massive successful show in her life. Newankubadde ng'ate bangi obuliawo abagenda mu maaso n'okuba nti omutaka David Lutalo yagenda ku cricket oval n'ateekawo naye ye muyimbi owa band oba omuyimbi oba oliawo gwogamba nti local artist asooka okuba nti eyimba mu cricket oval n'asobola okuba nti agiyingira n'agikuba ng'ovudde kuba rasi. Cricket oval omuyimbi mu nsi yonna alina record ya cricket oval bamuyita Dr. Jose Chameleon nti yagikuba ku show emanyikiddwa nga Tubonge. I think that is 2013, around 2013 Tubonge show eyo. Chameleon yagenda maaso n'okuba nti ajjuza cricket oval nga tewali muntu asobola kuba nti ayingira mitwalo gumu enkuba yatonya ng'abantu tebasobola kuva. So mu record mu Uganda yonna ne mu nsi yonna omuyimbi alina record ya cricket oval yali musajja mukulu oba akyali musajja mukulu amanyikkiddwa nga Dr. Jose Chameleon ate nga mu foreign artists abasobola okuba nti bakuba cricket oval ne bagijjamu omuntu tosobola kuleeta muyimbi mulala none other than Uncle Wizkid. Wizkid yagikuba Terrace Road nagezako okuba nti agikuba, but still Wizkid was mad and bad. That is Lutalo for you on that show. Nti Lutalo yagezako okuba nti aleeta abantu n'okukola buli kimu, but J Chameleon the legendary the baddest East African heavyweight yagenda maaso n'okuba nti akikola. So abantu bali bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti bano basobola okuba nti befunaku obuzibu. Unfortunately industry egenda maaso n'okuba nti ekyuka, abantu tebakyakuuma bukyayi ku mitima, abantu bagenda maaso n'okuba nti beesonyiwa n'okuba nti balivinga obulamu nga bulina okuba nti butambula. Wetwogerera Uncle David Lutalo Kogata Mami Anti Spice Diana Hajala Namkwaya basobola okuba bayingira studio bonna era nga and time from now bagenda mu maaso n'okuba nti oboli abatukubira endongo nga bwegina okuba nti eyaka. That is Spice for you. She's a beautiful queen. Womulaba Spice Diana mukyala wanjawulo nnyo, mukyala wa ttabu alabika bulungi, kwegamba ke kamodo, olaba omubiri gwatandise okuba nti ateekako konna kagenda maaso n'okuba nti kanyiira kapipiira akafiga keeko. Uncle David Lutalo abadde mu lockdown nga naye agenda maaso n'okuba nti oboli awo yejjako stress, alabika bulungi, producer yared n'abasigaddewo bonna bagenda mu maaso n'okuba nti oboli abalabika bulungi. That is 32 records for you. 32 records eyo studio ya Spice Diana eri ku Kyasala Road ya mpola awo balinawo ennyimba ne King Sam nalako Biga ne Papa Sidi nga bagenda maaso n'okuba nti bakolawo ennyimba. So 32 records ye studio ya Spice yasalawo okuba nti oboli yeesonyiwa abantu abali bamukaluga n'ezi studios ez'enjawulo, especially ba producer ogendayo okumuwa time n'agaana. So Lutalo ne Spice asoze okuba nti ayita David Lutalo okuba nti bakola oluyimba ku 32 records. I don't know what is everything is fine that time, but I think Spice Diana oboliawo ali mugezako okukola bulungi. Spice Diana okola oluyimba ne Palaso like ne Lutalo waliwo challenges nyingi. Abadde mu competition ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi, and Shiba Kalungi apparently akaluzinga manager amanyikiddwa nga Jeff Chiwa, and so like ebintu bigenda maaso n'okuba nti mutagalako nti Spice obaoliawo competition akyali ne manager Roger, and so it is the high time okuba nti obaoliawo taking over Shiba Kalungi ate nga waliwo ne competition ya mwana muwala amanyikiddwa nga Azawi. So bw'otunuulira Spice nti waliwo competition ya Shiba akyaliwo agenda maaso n'okuba nti ate ennyimba balina album number de King Ssaawa mpola waliwo album King Ssaawa gyegenda maaso n'okuba nti awandika ate nga balina album nga babiri King Ssaawa and Shiba Kalungi obaoliawo tuyinza okuba nti tulaba gundi egenda maaso n'okuba nti funawo. So Spice abaddemu Spice ya Shiba, and like Spice ya Shiba waliwo targets nyingi. Tufunyeyo Azawi agenda maaso n'okuba nti obaoliawo naye asetting up pace. So far Spice ayagala kutekinga over
buli music industry oba female ajagala kutekinga over female side okusobola okuba nti yenywereza ddala mu katale okubitinga up abakyala bonna. So yasaze okuba nti akola abenjalo nagambye akola oluyimba ne Palaso recently bakola oluyimba ne Palaso ku 32 records still ate yakola oluyimba ne David Lutalo suubira nti Spice ekintu banagenda bulungi okikwasaganya jagenda bulungi okukola nti akola bulungi era tukwagaliza birungi byerere mama bampita ntambikiso number rich boy Maxud Gino made in Uganda oli baddemu kuba nti ofollowinga ku bitu jange jonna ekyenjawulo nesobola okuba nti tukwatagana. Bye for now kasobola okuba nti nkomawo mu part 2 natera.